naye mukimanyi nti omuntu alina otuwa bwino omutuufu ku byabadde ku pasita Bugingo ate ye mufu kubanga ye yekka ate yalina sitoola entuufu aye tetusobola gimubuuza yafudde so bambi nsaba Allah amusasire ebyamusobako naye ate yalina sitoola entuufu mwenna mujja kwogera bye mwogera pasita Bugingo tajja kwogera sitoola entuufu alina sitoola entuufu alyo ye mufu era ye nenfa gye tusoose okulaba emmoloka etaliko wadde essasi omuntu afudde nga tewali musaayi kakati tulina kubuuza mulambo gwe ani yakusse wafudde otya mubijje mukudde alaba nekigambo okufa kisigala kufa mbagaliza bye munjagaliza manage Pastor Bugingo objective gye bakuwadde mu Muhozi project yakulemeredde naye kakati ozaako ki banji bangambye nti naye diversion eno giwadde obudde bungi simanyi biki akasajja kaveeko omwana Selector Williams yatuwa equation nyangu n'atugamba diversion yonna bwe bangeze soko gifaakuze olabe ekiri munda mu diversion kati njagala video eno giwa obudde ojja kuntegeera njagala tugende empola omanye nti guno gwabadde mulimu ogwakwasibwa Pastor Bugingo okuba omukulembeze waffe president waffe Kyagulanyi ekipropaganda kyekibadde kigenda okutambula kubanga mu assassination ngeno eyabaddewo ku Pastor Bugingo abantu bonna nga ebyo byonna bibaddewo ekintu kyabwe lwakuba nti kyayise because tebabadde prepared ku bwana bwa people power obuli ku internet era bali eyo basatira bagamba we didn't see this coming nti obwana bwa people power ekintu twakipamyemu bupame kyonna ne tukiyiwa kubanga ekintu kyabwe kiba kubeera successful esaawa eno muli muntu yenna abanoonyereza ku mada babuuza who benefits from this murder. Of course bandigaye Bobi Wine kuba Pastor Bugingo abadde amukuba n'alyoka akeera ku machanga amaze okuyita mbino byonna abazomulambula biki simanyi awonye adde ku katuuti alyoka amusabike alyoka amwogerere nga bwabadde ng'atambuza ekisiyaga baakireeta kyagaana okuyita ne bakubba ekipropaganda kya simanyi abantu bali bweru simanyi abo bawambibwa tebaliwo ekyo ne kigaana okuyita kati babadde bakikyusizaamu nga batututte mu politics we India baako gwoonyiga baako gwolumya abantu ofune sympathy okuva mu bantu bakyawooli ono akoleki afune sympathy okuva mu public awo badde bakivuga akasajja mumanyi nti kakaluwa kabalemeredde kuba mulimu ebintu bimutasobola kukaliculatinga njagala omanye nti kino ekintu kyabadde scripted njagala otunuulire mu assassination zonna ezibaddewo wali olabyeko nga waliyo media house emu yokka yekavalinga ku crime scene awabadde wattibwa omusumba toyina media house yonna gye walabyewo ekavalingawo okujjako salt bakipulaninga nga baagala babeerenga media house emu yokka kuba gye basobola okontrolinga bwe zinaaba ennyingi tetujja kusobola kontrolinga ki kye balina kufulumya ku mpewo bajja kubeera uncontrolled naye ng'awantu we bassa omuntu nga tetwalabyeko ku Solomon Kaweesa zaabadde zikonokkiriza okuwera ssaawa 3 omusumba Bugingo yagudde mu batamanya ngamba ne bamusakirira amasasi Solomon Kaweesa NTV akawungezi where is Solomon Kaweesa nga teyalabiseeko Kanale Mugume alina watabeera nga wabadde wa assassination attempt yonna alina watabeera ajja ne katepu measure najja n'apima amasasi n'apima kiki n'apima pavement mwalabye ku Kanale. Who stopped all of these people from coming? Ani abayimiriza ani wewe w'amaanyi atali Muhozi project babadde baagalawo media house bwekituulo kirowoozeemu lwaki Soroti media yokka yekavalinga omusajja ali mu ddwaliro who is this strong person asobola okudinayinga media houses zonna kyokka media houses zonna zolaba ziromba ne content zinoonya content we bafunye ka content wonna bayiikaawo jjukira ku saga ya Alien Skin ne Bajjo betomerawo biki buli omu yayiika ba YouTuber bani who stopped all of these people ne ba YouTuber okujja wali we babadde battira omusumba a big man mu nsi nambo omusumba omulambo w'amaanyi mu ggwanga ne wabeeranga media houses endala zonna tezisoboledde kujjako kavalinga byabaddewo ani ona controllinga police nga ne police eyina akafaananyi kamu ke baakubidde mu mayiro obuziizi nayo ke kafaananyi keeyina ak'emmotoka police yandibadde yeetuleetera
ebifaananyi bimotoka netulaga ebituli ku nsonga yonaawo nga bwe babadde baleeta lipooti naye era bwe baleese lipooti ya poliisi kwajjiddeko kafaananyi ke baakubira mu mita ani ono ow'amaanyi ataganya na poliisi kusemberera mmotoka kuba kifaananyi kujja kulaga bantu atali muhozi project era olaba abantu ababadde mu kintu kino bapule meeka nti weekole bye weekoze Franka Gashumba abreakinge amawulire ku social media omulaba naye muhozi project wotunulira abantu ababadde wa bujingo tunulira waliwo wanenani waliwo waneno balamu bebekuru abo naba muhozi project omusumbe yabadda yasimatuso okutibwa notalaba ku basumba banenga bazo mulambo yadde omusajja wa Katonda lwaki ba artist be bajja woli olaba ba balamu baani ba Franka Gashumba be bali eno be babadde bakitembeeta nga bafumba ekintu kyabwe ekintu kyaganye twakipamidde kyonna kati kiwunye nagisa abantu bakibuse mujja kunneetondera video yange gye nakoze yasoose ne munvuma ngamba nti bane bino bisita nti mujja kunneetondera kati bali eyo basatira ekintu kiganye abadde agenda kuvaawo ng'atulimba mu ssaawa ya recovery ajje ku kituuti alyoka akube Bobi Wine omwandawe nga bwe yali ayagala omutta nga bwe yali emabega w'okumwasa sineetinga kugamba musiige ekifaananyi mu bantu ekibi baberenga bamukyawa naye n'omusajja osaaga ono God sent is our generation leader bw'onoomwerijjako temugenda kusobola omusajja eyabadde attibwa n'atuuka n'okukola press conference era media house emu ye yamukavalinze naye what kind of press conference is that press conference bulijja abasajja bwe bazikola media houses zonna zijja ba YouTuber bonna bajja siwe mukiraba ewabujingo wabaddewo Soroti media yokka ne Kasuku kyaliwo yakomye no ku madaala yakutte bano bagundi era ya broadcasting ku YouTube channel ye mwabirabye ya broadcasting ba Senkubuge abo banakatemba ne kino kinne ayebwe byakomye wamulabyeko ku press conference atenga kyali wabujingo we yagalidde okwogererako eri eggwanga era byokka Soroti media ye controlling buli kyonna kye twagala okulaba golowooza lwaki kino kibayita Kyagulanyi effect fe tujja kuba kunamya fe yatuwa objectives zibbiri yatugamba kubalabisa na kubalizoninga kati mugenda kutuvuma buvumi bwe buzibu mujje namwe mutulizoninge out temutuvuma buvumi kuba tetubavumye ebintu bya mu bimwabadde mufumba twabinyeredde ekyo wabadde okitegedde gweddayo weebuzaani ono ayina amaanyi agakontrolinga ne poliisi tenatubulira byasi bya mundu kye yakubye batugaye bya pisito basitola okay naye ne poliisi nga tesobola kusembera wali mmotoka emmotoka ya Museveni bagikuba ne batuga abagikubye ejjinja twagirabako naye yo abujingo bagikukusanga njaga lwaki bagikukusanga njaga ebyasi mulowooza mu mmotoka ebitulimu ebiri mu mmotoka eno lwaki oba bali eyo bali mu gisimogola bali kati mu bifu mitamu lwaki mmotoka ebifaananyi by'emmotoka ng'emmotoka zonna neya Museveni yayiika endabirwamu ekifaananyi kyavaayo ani ono w'amaanyi asobola okontrolinga abantu obutasembera mmotoka obutafunawo yadde akafaananyi okubeera nga akafaananyi ke tulinawo kalongolengi bakakubidde mu mayiro obuziizi oli ayinza okuba yebbye bubbi waliwo ayinayo ekifaananyi ekisingakaawo tetunnalaba ku mulambo keesi zo tuziraba zitambula bababikkulire omusajja oyo gwe boogera bababikkulire kuba abo si basiraamu nti abasiraamu ffe tetwagala kubikula ku maiti omuntu bamumba byokulirako ne mukubako eriisa evvannyuma ddala omusajja oyo ali mu kofini eyo yoyo gwe bagamba eyafudde wandyekanganga n'oyo gwe babadde bwe tugamba nti bamusaddaakidde muno katemba waabwe nga naye taliimu ng'omusajja yagenze bweru bamugaye kati tuyiya kintu kyaffe tetwagala ofe genda ng'omwo mu keesi mulimu mulambo gwa gundi bagujje mu mokyale nga si ye muntu omutuufu alimu obanga keesi nkalu mujikebere mukakasize ddala omuntu gwe batugamba nti ye yafudde nti ddala yali mu kofini eyo lwaki bamukukusa mwali sijja kuwakanira kufa naye bwe tuba tetunalaba ku muntu oyo bandiziika keesi enkalu oba si ekyo nga balina omulambo gwe bajja mu mokyale gwe bataddemu yoyo yennyini gwe babika yali mu kofini eyo mwetegereze nnyo kofini eyo nze mbabuulidde naye ekyo kyekyo kati mmwe abatulaba tukuba ekintu kino kifiirako byonna twabitegedde babadde baagala kuba Bobi Wine kipropaganda they didn't see this coming tebategedde nti naffe eno gyetuli mujja kakasa akaliro